Okay, Shamemanja gemanya gange abasinga mu bitazibeda byantalo ndi wano olunaku olwaleero nchaddeko mu maka g'omukulu eyayugumya 40 yakola ebintu abasajja abamu ebyabalema kyovola nabagamba twabavaako tubalinda bwe ziriwera tulidda bwe muli bamuwezezza ez'omukulu nga musobola okukola bye yakola tulidda naye nga muli mutya subscribinga likinga commentinga mwebale kuwagira channels zaffe mwebale kutwagalirayo ne waka waffe gwe tubawa 18 November Serena Hotel Kampala tandagula tiketi yo simanyi kikyoliko 10,000 ordinary ate emiliyoni 3 emmeeza eriko abantu 8 ebyokulya n'ebyokunywa nagabudde bugabuzi charity ndi n'abaagala n'ababiri abayugumya Fort Potro enaku z'omwezi nga mmeka mpozi baleka ebyafaayo by'omuhabbati e40 buli omu nakati akyabatenda munnaye gwe mukolo gwe mpuliddeko ng'omuntu yatwala ebyokunywa boto nga okkirizibwa ogenda naye si bye bino ebyabako babeera ne bayimirira ne batuuyana bannaye mutuwe boto z'abaandi mutuwe empute teyasaba empute muli mutya bannange omwami n'omukyala tebakyayika tokyayika andi ate basajja oba mwalimu abavaako kakati tebakyayika ye ate waali wanjawulomu twabawa emirembe abo abadduka fiizi bakugoba misinde naye wabaawukana mu kkolyo kya maama omulungi mukyala tebakyayika ndi bulungi mukyala Shami ekituufu tebakyayika takyayika nkituufu era naawe nkulabye ne ŋŋamba ekituufu onyuma oggabira enju ofukamira omwami ono yakola omukolo omwezi guno gwennyini ogw'ekkumi twayingidde November omanyi mbadde nkyali mulooko naakola ebintu bye tubadde tuludde okulaba e Kampala wano abasajja be mwavaako ebyabalema okukola mwapowa mangu tubalindelindeko banaatuuka levo zammwe wava kuki mukulu omukolo wagulowoleza bbanga ki mukyala wali wamugambako nti bino ngenda bikkolera oba yabirabirawo nga surprise ebisinga yabirabirawo nga surprise omukolo nagulowoozaako mwaka nga mulamba ogamba ngenda gukola okusalawo gukola nensalawo mu myezi 2 n'olyoka otuuza meeting ate twatuuza meeting wayita mikwano nayita mikwano n'otwala abako 4 abako nentwala 4 abalala bakyayomba tebaagenda abaayi ng'owakola social capital w'amaanyi olujja lwali lutuuza abantu 4 olw'amaama twali twalubalira abantu 8 naye era awabeera okwagala abantu temuyinza butajjaawo mwaba fikisinga ne basukka mu 1,500 omwami ajja akugamba ngenda nno okwanjula mu myezi awo ng'ebiri akugambye ng'owulira otya nawulira essanyu kuba nali nkirindiridde kyewali osinga okwagala nga kyolinda naye ng'aluddewo asirise yali tasirise naye twali tukyekyetereza wali oludde naye yenyabo omwami amaze n'ebbanga myaka 12 wali mutuufu okwanjulwa wali mutuufu tewapapa tajongeza ayagala kunsibya egyo emyaka bw'ojjako 12 teyali muto alabika bulabisi nti muto omulabirira bulungi wali sente oyinza obutalabika bulungi abakyala mwe mujjukira ennaku z'omwezi kati zibadde sibijjukira olowooza sente omanyi kimu nti bagaba sente tojjukira nnaku za mwezi omulimu gwekiba okukola wakuspendinga I know omulaba nti bamuspendingirako tali nga ffe ab'omumwa waliyo batoba tulina essuubi kasita twakulabyeko ng'okikoze ntugamba wakyaliyo abasajja abagabi mu kika kyewaffe waliyo abalenzi abalinamu gwanji taata olabye otya mpulira taata sirina tabbu kutwale bakebera oba olina ebisaanyizo bakebera batya ewammwe sooka ombulya nyinza otuukayo ng'enkebera yaabwe endala ku kyendowooza mujja kwogera bwogezi tebajja kukebera biwaabwe naye nga sente mweriyo oba gwe ekaziina mu famire ate gambe gye bali waffe sente gyezo ogenda kumpa ku namba zaabwe nga tuvudde wano naye tompa nnyingi nnyo nyinza obutamalaako nnyo ojja kumpayo nga 2 3 tewali buzibu ngenda ku kaakati bakugamba omukolo watuuza meeting eka
tetwatuuza meeting. Mwabyekolera byonna. Twatuulanga family. Just kuteesa kulaba nti tenti etunne bweti. Twatuulanga family n'abataka b'oku kyalo ne tubategeezaako. Mwatuulanga family nga bafamily batuula kutuwa ssente oba kutuwa biteeso byabwe. Nga batuula kwetegekera omuko. Awatali teekamu yadde 10. Of course omuko aba mugenyi. Kye kyatutuuza awamu. Mutegekere omugenyi wammwe. Bannange bakkoza. Ekituufu wali weetaaga kwanjulwa musajja omwanjulira abazadde. Mukulu Teebi. Yes. Omukolo myezi 2 ogutaddewo. Otegeezezza ababo. Ebintu ogenda n'eguli oba wateekako bano nti munkolere kino munkolere ne kiri ne kiri. Mbyagala biri bwe biti musibeko lebbo bwe ziti mubindeetere wano. Bwe kityo bwe kyali nafuna amakampani agamu nga ba service providers. Kati nemba wa ssente nga bwe bampa receipt nemba buli ebinetaaga. Nenondayo mikwano gyange nga bana bokka ne bakkiriza okukiwa obudde nga bibalambula ebigenda okukolebwa. Tolinnyayo. Bakuweereza bifaananyi. Nagobererako. Of course ofunayo ka time naawe. Onyaba kakati batala nnyo kwagala ate kumenyeka. Tayinza waayo ssente ate yanaalambula n'ekikuubo. Ayitayo katono. Naye mu kikuubo saalinnyayo bangenderayo bugendezi. I know. Ate mu kukyusa engoye. Okukebera engoye. Nti kanyambale suuti bweti twambale kanzu bweti. Engoye nagenda mu maduuka. Ne weerondera. Kyoyagala. Aha, bannange. Musajja alina ssente. Nyuma na banno makuba otunula otunuza bwavu bwereere. Otuna okimba ngero omwavu bwabeera. Kaakati maama omulungi. Omwami amaze okunnyonnyola. Yakuwa buwi mu ddidi gwa ssente n'agamba kati tandika. Nedda. Yaŋŋamba nkole lisiti y'ebyo bye njagala. Gwe n'okola n'omuwa. Ne mubuulira naddala omutimbi. Naakuwerekerako wano mu kwambala gomesi na biki? Wagenda nabeewammwe? Yampanga buwi ssente. Gwe n'ogenda ne weerondera ne weekolera choice. Neerondera bye njagala. Pozzi ne ku changing dress wokka. We twagata ideas nga mbuulidde kyayagala nyambale. Omukolo wakirowoozako nti gugenda kubeera bwe gutyo? Nedda. Byonna yali surprise. Byonna yali surprise kubanga twali tutegekera abantu wakati w'olukaaga nga n'abako tubaze 100. Be bantu 600 be twali tulowoolezaako naye mu weeks 2 ezaali ziddirira omukolo buli kimu kyakyuka. Abako ne bajja bina bokka. Mu weeks 2 ng'omukolo tegunnatuuka. Buli kimu kyakyuka enteekateeka gye twali tuteeseteese neekubisaamu. Yali akyadde? Yali yakyala. Bwatyo bwe kyali era? Mu kukyala tekyali bwe kityo naye nga nawo kyali kyamaani. I know. Ku kyalo eyo bakutende 40 ne bogera ne weesimbawo kati. Owangula teri akwesimbyewo. Wala sente ya tabu nnyo. Kakati omukyala otutta abantu bina nga towuliramu ogamba bannange. Ebina bino nga bayitiriddemukko. Sobola kugamba nti bayitiriddemu kuba waliwo abakyayomba bennaleka. Owulira gabakolera mukolo gwabwe. Bangi. Kukwabadde kwanjula ne mu mbaga tugenda bongerako. Buli alinayo n'embaga. Buli ali yenna nga yanyiiga nti namuleka mu kwanjula. Akakane mu mbaga tugenda kubeera wamu. Tukyalinayo n'embaga. Embaga ejja. Mwaka guno gwe nyini era? Mwaka guweddeko. Mwaka gujja. Kogiteeke mwaka ogujja. Kakati omukazi n'omuwa ennyumba. Wano wennyini bannange njagala okubategeeza abalabi abali kuno abalaba. Ennyumba wano gy'olaba mu background emabega wange. Kirabo kyaweebwa mukyala ne si waasula. Yayingidde. Yayingidde? Yayingidde. Bakimuwa ekirabo nga kiki ekyapa akirina mu mannya ge. Oba just ba. Ekyapa yakisoma mu lujjudde ku mukolo gw'okwanjula. Oba byombi yabisoma byapa byali bibiri. Ekya? Emizigo gy'abapangisa egy'omulabirira. Egiri side wa? Ngiri ero lubaga mu kibuga ate. Mu kibuga. I know. Such a planned husband. Biri mannya ge. Wabisomako mukyala munnange anti omanyi excitement wasoma ku kyapa n'otegereza amannya go.
mbadde wano ne banyumiza omukolo mayinza tewampita nsonyiwa naawe ogenda mwalobozaamu mweba mukubayomba nina abantu bobe watwala kate obattireeyo abayomba olina bakyali bange abagenda eyo bagenda nno beekweka nina wange ddala waako kiddo yagenda yeekweka nga mbabuuza bano effoti waliyo kiwa tojja kugamba olinga bwolioga nti temwogera bwojja n'omuntu omulala tojalya sibagaananga kwogera munnange nina omu gwe nagamba munnange effoti waliyo ki nja kubuulira katudde alabika alinako yali azize nga omanyi waliwo omubuulizi eyatugamba yali Everand mbu taata kitegeeza taata ataata kati alabika alinako yali alaba kangenda okutanga tayagala wampisa bubi mukulu Makko kakati kino ekintu kyokuba nga abako baleeta ebintu ku buko bottles empties bazitusaba ku speed empties ozirekera abantu batwale bulide mwalimu n'emyenge egy'ebbeeyi gyonna nga ne bottle bazitwalirako expense wabana nayo n'ogisasula oba wazijjayo ng'ogula ebyokunywa byamu ne bottle zaako empties kati yatuguza loole y'omwenge twabala empties zonna zalowooza nti bakuletis ziri 150 empties zirimu ne tumusasula siringi 10,000 ne tumugamba naye zinaasigalawo ozironda n'ozizaayo zizo just in case ng'olondalondawoko buli yasobola okutwala ecupa tewali musango tewali bbanja wali tolina budde buyimirira kulinda empute toyinza kukola sente ate nakuyimirira kulinda empute tewetaaga kukola bibiri I know naye omukyala yeekuba tatuuyo nagirabyeko nkuma omukolo gwe nga yambadde omushana n'engirengera naawe weekube ye of course agi naye bannange kwe kizibu osanga omusajja omugagga ayinamu ne kulaavu n'omukazi awulira nti ddala ekituufu yalonda nnyo oddako awo ne weebaza Mukama Katonda ye yakugamba weekuba ettatu omwami oba wagamba bugambi bannaaye omusajja ndaze laavu asaana ambeere ku mutima no si ye yaŋŋamba naye kyali kwagala kwange I know n'ogamba kamwekubira ettatu ne waba taliiwo omutunnako ogifunako n'ogamba amiina kwagala kwange nayagala nkumulage ne ku maaso I know naye mbo kwagala kwe mbadde nkwagala kubadde ku mutima kati kankuteekeko kungulu I know nangamba nzikiriza nteekeko 3 yasooka kusaba yansaba ne mugamba 3 ogenda kuteekako efaanana etya nangamba nzikiriza ngenda kuteekako linnya lyo n'aliteekako nasanyuka nnyo n'ogenda nangamba nange kanteekeko erinnya lye nange yalabirawo nga wano wasoma agi naawe nojja n'okuba surprise naye famire amweka ejjudde surprise gwe omusurprisinga naye munnange laavu ng'erimu ssente surprise tezikoma kale ate omwavu ssente za ttatu azijja n'obulumi bwa ttatu ng'oli mwavu bulalamu teyakuluma nnyo Mmanyi eruma kyekimu buba bumalirivu abwa mwavu naye mugagga nkikulamu maama kubanga tewali gwe bagikaka kati oba oli mwavu oba oli mugagga oba wasazeewo nga kyoyagala obulumi bwawukanamu ogumira obulumi obwo abalabako nga muba mukuba ng'omugagga omulala mwavu enkaaba y'oli yali ndala naye omugagga abagamba it's okay go on okiveeko mangu kite olinga kuba omulanga gwa abazadde bamaama ng'omwami azeeka kyali kitya kyali kijjobi bwe boogera mu Luganda sosooka ogenda n'olutoolo kyali kiyitirivu I know kyali kiyitirivu kubanga abazadde nasigazaawo maama wange yekka taata wange yafa nkyali muto naye maama wange okukuza omwana nga tolina taata si kyangu naye ke kaseera naye ke yalaba nga Katonda yayanukudde esaala ze zonna ate nazanukula mu bulungi obuyitiridde yes yazanukula zonna ze yali asabye era n'asanyuka nnyo amiina ate Mukama n'amusanyusa naawe n'akuwa essanyu nga maama akyaliwo n'omusanyusaako weebale nno munnange okusanyusa omukyala nga ne maama akyaliwo byenkolako
I know. Kati singa abadde mwanga gwe neebaza ndigamye munnange nze olaba maama ebigambo by'abagagga biba bitono byenkolako. Eno ennyumba mbannyonnyodde ne mbagamba we tuli y'ennyumba y'omukyala gye baamuwadde gye baamuwa gye mwalaba yagiyingidde. Ayina ennyumba z'abapangisa. Wagenzeeyokko n'ozirabako? Nagenzeeyo naye ekyanneewunyisizza yantwalayo n'angamba wano batundawo. Ne mugamba walungi nanga naye baseddemukko. Kati wayitawo ebbanga mubuuza daddi wagulawo oba n'angamba sente zaali nnyingi. Omuyita daddi? Yes. Omuyita ani mami? Mami? Ate nomuna ekyewunyisa lumu mami Kabiiti. Mwita Kabiiti. Mwita Kabiiti oba mami. Ennyumba zikulaga. Kati nga ngamba baseddemukko ne neerekerezaawo. Muga tujja kugula ewalala ne tukireka. Naye kati ate we yantutte wennyini. Nga woolaba? Nga weendaba. Surprise yennyini. Nangamba nali nazigula naye nga saagala okola ki. Naye olabika mu mutima ogaba omusajja ono muwa ekikati. Kuba byonna olaba abikoze. Byonna abikoze. Abaana wuyo wamuwadda ndowooza mutima ogaba muwa eki. Manyi omuntu bannaye bw'akwagala ennyo noonya n'ogaba muwa eki nze. N'olemererwa. Wallaahi. Kubanga ekisooka omuntu ng'alina ssente taweeka. Naye ekikulu kya byonna kwongera kumugondera. Omwagale mu ngeri emuwa emirembe. Kaakati abala bannange omuntu ali ku naalaba agendaga omwami akola mulimu ki banna. Ssente zonna zivaawa? Babanjudde abakazi tubalabyeko babawadde emmotoka. Bana emmotoka tugirabye. Manyi abasajja bamanyi okugaba emmotoka nga tekuli kaadi. Enkeera ne bagikima. Kaadi nagimuwerawo. Ngisanzewo ng'avuga. Emmotoka ngirabyeko, ennyumba ngirabyeko, bakyali bange bangambye n'ez'abapangisa baazirabyeko, so temuddeyo ne musala omugambo. Omuntu ayeri ayo ayinza okugamba bannange omusajja akola mulimu ki? Sente nnonda. Gwendagaayo. Tulagirire. Mbalagire gye kasitoba ng'ozukka ku makya saa 12. N'ofuluma. Tasobola kudda nga tafunye ku sente. Bantu nga baziokose. Kati abo abaana bonna bali awo abali mu kunkolako. Be basinga n'oyingira ekiro. 9-10 baba batuuka butuusika. Mukwano. Batambulira ku luseke toyinza tuga nti balonda ati situbuulire. Stage entuufu we bazironda. Nabagambye ekisooka betaaga okugattanga ideas. Ne bayigako eno ne bayigako eri. Kiba kizibu oluseke olumu oba toyagala lagirirawo munno. Akyo kikyamu nze ndagirira. Ati kati gwe ekikyo kiralamu. Fe oluseke lwaffe nga bwolaba nagambye ku mukolo gwo nga tebabuuza mugenda 40. Ndowooza nga bamanyi bagenda kukuba luseke ate naffe tuluyingiremu. Naye waliwo ffe batakyakuba luseke lutonotono. Nzo tuukayo n'agamba kati banimpadde ekyebiri kyange Zubeda agenda oyingiragayo bampe eky'ekkumi. Kati embeera eri eno ndalamu toyinza tugamba nti olonda nnonde. Naye ndi musajja musuubuzi. Ndi musajja musuubuzi wa langi. Langi waffe bamutugamba abantu bamugule. Ate era nga ndi mukugu mu kugitabula. Enki? Langi y'emmotoka. Nakuguka kutabula colors. Buli bbala lyolaba ku nsi. Ombuzaabuza. Ogenze n'ogamba langi. N'endowooza langi zino ennyumba n'embaliriramu maama. Dira balisiize. Motoka. Okusinga mmotoka. Ez'ennyumba mpitayo katono naye emmotoka. Naye emmotoka nga buli gy'otunako bwoti ng'otabula. Buli mmoloka gy'olaba ku nsi. Otabula butabuzi. Langi yaayo kindi mu mutwe. Naye yakolebwa myaka egiyise nga 5 nga sinnabaawo naye naakolebwa mu maaso myaka nga 10. Naye ogiraba. Yo yenna akuli mu mutwe. Ndi mu mutwe. Manyi ki ekiddako manyi kiyise n'ekiriwo. Buli langi yonna gye ntabula. Abasajja abasinga ssente muzifuna naye nga temusobola zigaba. Mukama mwebazeeko okuba ng'ozirina ate ng'ozigaba. Era mwebaza. Mwebaza. Ozirina ozigaba. Ate bwe sizigaba nyinza okugenda nazo mu ntaana. Ate waliwo ate bannange. Kyokola mukyala wange nagambye manyi amuwadde omukyala wamuwadde Bazubede kibajja ku basajja ebimu abasajja ffe tufa.
mufa mangu tufa mangu abakyala mubuuza tubalekawa era munnange omanyi kati ffe betwavaako beba okugoba kati gwe tokyagoba kusasula fees yes tokyagobwa nti tokyagoba musajja nti sasula enju kati toyinza butaagala musajjawo naye abakazi bali eyo bakaaba munnange kati waliyo omukazi alinga ggwe kennyini alina omusajja amwagala naye ng'ali awo awankawanka omusajja amuwa buli kimu nsaba omuwa ku magezi g'okozesezza okuba ng'obedde ne bbaawe ebbanga eryo lyonna okutuuka wakwanjulidde okikoze otya kuba kyemmanyi mulimu mubaddemuuko obuzibuzibu mu bufumbo tewaliyo kintu kyangu okikoze otya okikonteyini nga n'obeerawo mpaka omwami we waasazeewo najja nakkolera bino byonna kyemmanyi obadde mugumiikiriza nsaba otuweeyo akagambo kamu bubiri ku bakyala abali mu levo yo abali mu levo yo kuba waliyo ojja okuwa ng'agamba munnange gwe olw'okuba olaba olinamu kasente tulina abakazi bangi nga bababa bwe balinamu naye nga obugumiikiriza nsaba weeyongere okugumiikiriza ate n'omwami otuule naye bawuliriza lwakuba oluusi tutuula nabo mu biseera ebibi naye bw'ofuna tayimu n'otuula naye oyogera naye n'olaba n'omugamba nti ddala kino kinnyigiriza amala n'akyusa eri oyo omwami awuliriza then bw'aba tasobola kuwuliriza okusaba kusinga byonna amiina onyiikira okusaba ne weekwasa Katonda era n'omuwa n'essaala gy'aba atambulidde yonna akomyewo obulamu kubanga waguma okuva emabega kati mu kaseera ate ak'amakungulago yongera okunywera Katonda ajja kukusomosa mu buli mbeera amiina akakalowoozo kagenda eri abakyala naddala bali mu corporate class mbamanyi muyita mu bizibu bingi nnyo ne babba bammwe mwabagumiikiriza bafunyemu kasente bafuuse ekirala ye muli eyo mukaaba mbamanyi mukaaba naye at least mutwaleko advice wawulira nga tekukolera ng'okooye nnyo gwe vaayo omugagga bagagga banno abalinamu ku ssente abakufaanana nga bakuba bakazi baabwe tebagambwako ewaka ayingira ku mwenda anti ssente yazifunamu nsaba baweeyo akagambo kamu bubiri tusiibule abantu bano ekisooka kyenyinza okugamba abaami abakozeemu kasente obuntu bulamu kikulu nnyo eri obulamu bw'ensi eno ate n'ensi eno ezimbibwa kuva mu maka tekijja kuba kya buvunaanyizibwa ng'ensi yo ogyagala ate otulugunye mukyalawo ne famire yeetabuke kiba kiva ku ggwe enkwata gy'oba okuttemu ensonga ezo oba amakaago yengeri gye gayimiriramu ate bw'otyo bw'ozimba ensi yo kijja kuba kya magezi okubagamba nti okusonyiwa kikulu n'okwerekereza ate n'ofuna eddembe bulamu ne butambula obukambwe si bulungi mu maka eri abasajja nga gw'owulira omukono gwo bisaa gukusiiwa kuba togambwako mukyuseemu bambi abakazi babaagala abakazi basobola okukyusa ku lwammwe kuba baba baagala ate nammwe era musobola okuba nnyo nga muli b'amaanyi nnyo singa obeera ng'owuliriza mukazi wo ow'ewaka nfe twakyadde nno wano ne batwaniriza bulungi tugenza okukola interview eno doza mulabye ntera okukola interview nganja yuya naye leero mbadde bulungi nnyo sibadde agamba yes akamere tukalidde batwaniriza bulungi mu maka gano era omuntu yenna omutuufu yakwaniriza ate n'ovaawo nga kyekyo kaakati mwana ayagala 18 oyo banaye mujje 18 November twetegese edda Zubeda families yammwe tugiteeke wali yes Serena Hotel Kampala emitwalo 10 emmeeza ya milioni 3 banange mujje mu bungi ffenna tweyiwe ku Serena omuzannyo mulungi nnyo ddala tuli ku butabanguko mu maka mwenna tubaagala nga muli basanyufu tubaagala mwenna tubalabe mu maka gammwe nga mutudde entende n'abaami bammwe ne bakyala bammwe otambuleko ne mukyalawo nga totya mukyala muteekemu ssente nga totya mwanjula mu banno nti banno ono ye mukyala wange subscribing liking sharing nyiga akadde ka notification akakutegeeza nti tutaddeyo neeyanziza nnyo neeyanzege tusisinkane lwe nnaabambazzeemu basanga
eno bbaala ebbaala eri mu kutegekebwa wano bajja kuba basabikawo amagiraasi amadaala g'omwenge gagende wano tutekemu entebe ezisofa ennungi nga bw'oba onkyalidde akabisi okanywera wano bw'oba okamaliriza ate nga wano ofunira akaweewo ak'enjawulo bw'aba nga yabadde mugenyi waffe tekirina buzibu bbaala si yakugula buguzi wabula omwenge gwakugaba gwakunywera wano waka sebo bbaala yaffe yawaka nammwe abagenyi baffe nga muzze yeno erongoosebwa wano tugenda kusooka tukomaawo just waggulu bagenda kusetingawo amataala amalungi gajja kubanga amataala malungi ate era wano wabweru tujja kuba tuteekawo entebe wali nga watulaba abantu 8 ne wano 8 ne wali 8 so tubaze ebbaala yaffe wano nga buba tuze okusanyukamu nga tusobola okutuuzaawo abantu 7 yes house party tujja gikwatira wano wali bajja kukumawo ekyoto twagala ate mu mpewo nayo ate bayitamu ababa bazze wano oyotamuko wali kakati sawuna gye mbadde mwogerako eno room naye tugenda gizimba mu sawuna ayinza okufiirayo ate naye kati byonna nga bwe biri waka ofuna program gy'onaabikoleramu bw'obanga leero ogenze wano ate omwenge oyinza okuguleka ate omwenge oluusi gubeera ogw'abagenyi gubeera ogw'abagenyi nga bw'oba okyagadde bwe kibeera kati eno egenda kubeera sawuna idea ya plan y'ennyumba plan y'ennyumba nakyalako Dubai gye nagijja plan y'ennyumba twagijja Dubai era nja bayita nga tumaliriza bulungi house party tugikwate wano mujja kulanga biwedde byonna mujja kulanga byanjawulo mujja kwesanga nga ennyumba eno bweba ewedde bye munaalaba mujja kubanga mbadde temubiraba wano mu Uganda. Ebimu ku wateeka mu nnyumba eno ebimu ku bintu mukyalawo byasinga okwagala oba omulowooleza omuntu gwe mbaddeko naye bye yeetaaga mba mbimanyi era nsuubira bimusanyusizza nagezaako okuba nga mbifubako ate tuli bantu abasanyukira abantu tasobola kubanga ebbaala temusanyusizza sawuna teyinza butamusanyusa byonna bimusanyusa mmanyi nga abagenyi baffe baba bazze wano baddayo nga basanyufu
namwe mwenyini mugera kuddayo nga muli basanyufu kubanga twabategekedde faakonkona wano buli kimu kibakkiriya abantu abasinga basuubiza ebintu ne batabituukiriza. Yesewo tulabye okwanjula kungi abantu bagaba emmotoka enkeera ne baginona n'asuubiza ennyumba ngoye n'amaliriza nga ali mu muzigo. Gwe okikoze otya okubanga osobola okufiiringayo promises wakola n'otakyamuukiriza fe abaali ku mukolo gwe? Ekirungi ndowooza emmotoka madamu mulabi gyapaakinze gyaggiddemu ye yamuweebwa. N'ekyapa kye namuwa ekiriko kalina subira kati muli waggulu ku top amayumba amala mugalengera mu kawombo si bwe kiri. Okusobola okutuukiriza promises nange kyandi ku mutima. Mukyala wange mwagala, mukyala mukozi. Ekyokubiri amaka gawe ekitiibwa ate nange ampa ekitiibwa ng'omusajja. N'ekirala lwakuba abamu babikwata mu bulala naye omuntu okukola famire, nange natandika famire yange, tulina abaana, kinkakatako okumuwa ebintu ebisobola okusigala nga bimukuuma. Omanyi ffe tubeerawo mu nsi muno nammwe manyi nti mukumu abamu mulina abakyala yadde mukyali bavubuka, naye bano abakyala bamanyi ekintu kimu, ffe abasajja ffe tufa era babuuza nnyo bw'ofiiraawo ndekawa. Ekyo kibuuzo kibuuzibwa ffe basajja. Naye saagala akimbuuze. Ne bwe mba siriiwo abe nga amanyi nti abaana ajja bakuuma bulungi, alina waabakuumira, asigale nga mugumu. Ekyo kwe kuteekateeka famire, so si kugirinda famire yange taata omuto senga wa gundi ne gundi olumalu bakwasa obuvunaanyizibwa bwa wakaawo ate bennyini bibabulyamu olukwe. Bw'oba toliiwo omuntu yenna ku nsi asobola okusigala ng'akuuma ky'oyise famire gy'otandise abeera mukyala. Abeera mukyala just nina kubanga communication mugirina ne mutambula. Ennyumba eno etudde ku AKM era nga bwe mulabye wano amaka kwe gali ne garage eri olujja nga bwolulaba kuliko olusuku n'olusuku ngenda batwalayo. Saagala mami wange ate emmere aginoonye ku kkubo, endagala weeziri, enkoko weeziri, ndya nnyo enkoko. Ndya nnyo enkoko era kye kintu kyasinga okunfumbira. Buli weekend nina okulya enkoko awaka wano awaka wange. Oli muvubuka alinamu ku ssente omuto naye teweeraga. Abavubuka bangi ensangi zino afunamu $5,000,000 n'azimba nnyo n'alaga nti yalina ennyingi. Lwaki gwe teweeraga? Ekyo kino kibuuzo kirungi. Abantu abo oluusi baba tebaakuzibwa, naye nze nakuzibwa. Nze nakuzibwa, Bayibuli etugaana okweraga oba okwewanika, okwegulumiza. Era obutonde bwange sikkiriziganya na muntu yeeraga abajooga banne babaduulira, ebyo byonna sikkiriziganya nabyo. Omuntu olina kuba mukkakkamu oba oli awo ensi neekusembeza. Bwe tuba tukubyemu ttooki ku mukolo gwe wakola, abantu we basinziira okutegeera amaanyi go, kuba gwayogeza abantu obwama, kitegeeza ssente weeziri, ennyumba weeri, emmoloka weeziri, security wayiza oli otya? Security wayiza oli otya? Kakati era nga ekibuuzo ekisoose nti lwaki teweeraga ng'ate oluusi mu nsawo mulimu akantu. Nange saamanya kola ennyongera okutegeera amaanyi gange. Kubanga ku mukolo nali mpisa abantu 15 bamperekere. Tugenda okutuuka ku bugenyi. Lwakuba enteekateeka yali y'amaanyi ng'erina ekiseese y'amaanyi mu buli kimu. Tugenda okutuuka ku buko ng'abako tuli mu bako 400. Emmotoka nange nazeekanga nga okuzivuga ozimalako. So nange ndowooza kugenda nga ntegeera amaanyi gange, naye ekyobuteeraga ndowooza kyekyo kye mbadde simanyi, nange mbadde simanyi nti nina amaanyi. Security wise Katonda nkuuma. Katonda nkuuma. Bigambo ki tuyinza okugamba abavubuka abali eyo basajja basiiba mu jjiimu bakwasa tebabyagala ate na ssente tebakalina tebaagala kukola? Okusiiba mu jjiimu zisobola kivumirira, nakyo kitundu ku bulamu. Nange mwennyini mbeera mu jjiimu, naye byonna osobola okubigatta. Ekisookera ddala abavubuka abali eyo, sina abavubuka bokka n'abantu bonna, okukola kintu kikulu. Nkola ndi musajja mukozi,
era abantu okulaba nga baneegasseeko emirimu gingase n'abantu bangi. Okukola ng'ogumiikiriza si kukola na sipiidi ng'oyagala ofune mangu. Kikutwalidde ebbanga ki ozimba eno ennyumba? Ennyumba eno tuli mu myaka 2 gyokka nga tugizimba. Omanyi sente ne bwe zibaawo ne bw'oyagala babikole babimale mu nnaku tono z'oyagala bigaana. Nayagadde nnyo tugende mu mukolo ng'ennyumba ewedde bulungi. Mukyala wange atuuke wano nga wonna wali clean. Naye twatuuse mu mukolo nga tugambye okukola fenna tukola. Omuntu ayinza okugamba Mr. Tebakyayika ye oba yazaalibwa mugagga, famire ye bagagga nnyo, kuba ku myaka gye fenna tukeera ne tukola. Naye ate gwe byolaga bitusukkako olumu ne bitusinga gw'okola kukola kyokwo okwenjawulo kosobola okubanga ofuna ssente. Kati ate byendaga mbaleese ku kirabo akalabo kenayisa akalabo oba kirabo kye nawadde omukyala. Kati ate ebivunaanyizibwa ku nze sinaba bibalaga. Ebyange nange nina omayinza okugamba nti ate nkoze nempa mukyala nensigalirawo nedda. Wotuukira okugaba ekirabo bwe kiti nange nyiza okuba nina byensigazza. Ewamu oli muganda oyinza okuba osenye ku jjini. Ogambye nti nnyumba maze emyaka 2 ng'ogizimba. Kibadde kya majoli n'otuuka ku mukolo nga bwe wakola n'omusurprisinga kozi yeekanga ng'eyali tamanyi anti osobola okumukwata ekyapa n'okimuwa. Bw'omuleese wano era alaze nti yeekanzeewo nnyo abadde ng'atamanyiwo. Ebadde surprise gyali oba abadde ng'akimanyiko? Ebadde surprise naye yamanyako ko nti nina wenzimba ne muleetawo nga naakagula. Naye abadde tatera kulambula. Yajjawoko emirundi 2. So ndowooza ekisinza omusanyusa oba ekyamusanyusa yali tasuubidde nti ate ekyapa kya wano kiri mannya ge. Era nga ndowooza nga naye akisuubiranga abalala nti maka bagazimbye oba naagabeeramu. Kyova olaba olwamugambye nti kaakati ennyumba yo girabye yalumbiddewo. Engeri gye wamuwamu ebintu bino it finds there is a lot of love between you two people. Abantu abasinga bagala love bo bagikoowa. Mukikoze mutu kubanga you have love. Kuba tulaba ennaku zino abantu abasinga bubaako okubeera mu mukwano nga tuli mu bya kiyaaye. Engeri gye tumalako obulamu. Naddala nga balina ne ssente. Ekikulembera kyekintu kye nabagambye nti ekintu ky'okweraga kibi. Singa naabeera nga nina wano miliyoni zange 2 oba miliyoni 10 oba 2, mukyala wange ne simuwa kitiibwa, kitegeeza kye kimu kubivaako obutabanguko nga simuwadde kitiibwa. Mukyala wange muwe ekitiibwa, good enough, omukisa ne gubaawo naye nampa ekitiibwa. Ndowooza Katonda n'abeera mu makkati gaffe.